benga bw'aba yagadde naye ekigambo kye yakozesa kyamuyamba bagamba abamanyi nti yagamba ya hayyu ya qayyumu nga gegamu ku mannya amanene mu mannya ga Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'oba ogakozesezza ky'oba ogakozeserezzaako Allah subhanahu wa ta'ala kikuwanga bw'oba okyagadde. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti bw'amala okulaba Namulondo ng'etebedde qala n'agamba hadha min fadli rabbi bino byengera Katonda byonna biyampa liyabluwani nga ayagala ngezese ashkuru namwebaza am akfurun oba nagaana okwebaza nenneeyisa ekikafiiri waman shakara omuntu yenna aba yeebazizza ku ekyo Katonda kyamuwadde fa innama yashkuru linafsihi mazima okwebaza kuyamba mwoyo gwe waman kafara omuntu yeeyisa ekikafiiri nagaana okwebaza fa inna rabbi Katonda wange ganiyun mugagga talina kyeyeeguya eri bitonde bye karimun ate wakisa mugabi. Allah subhanahu wa ta'ala ne bw'ogaana okumwebaza era akuwa. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ebyagenda mu maaso ng'entebe emaze okutuuka ewa Sulaiman Namulondo ey'ebbeeyi emaze okutuuka. Qala n'agamba kubanga mujjukire bwe yagamba nti njagala Namulondo eno emale okutuuka wano naye nga bali tebannabaatebba okubeera nga bajja ne babeera nga Sulaiman Namulondo erabika emaze okutuuka oluvannyuma lw'okubeera nti etuuse. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba bwa qala nakkiru laha arshaha nanzur atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun. Allah subhanahu wa ta'ala agamba qala n'agamba nakkiru laha arshaha Sulaiman n'agamba abantu abaali awo abakulu mu lukiiko nti njagala mubuzeebuze Namulondo yeeno nanzuru tulabe mugiteekeko ebijolobero mubeere nga mugibuzaabuza tulabe atahtadi omukyalo ono banaaba atuuse wano anaasobola okutegeera n'aluŋŋama n'ategeera Namulondo ye am takunu min alladhina la yahtadun oba anaabeeramu abo abatasobola kutegeera Namulondo ye nti yeeno. Sulaiman n'alagira amajinni n'alagira abantu bagiteekeko obungodiira bagibuzeebuze oluvannyuma bw'anaabazze bamubuuze Namulondo yeefaanana ng'eno tulabe oba anaagitegeera oba taagitegeere. falamma jaa'at qila ahakadha arshuki qalat ka'annahu hu wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin. falamma jaa'at omukyala bw'amala okulipootinga ng'atuuse wa Sulaiman qiila ne bamugamba ahakadha arshuki ne Namulondo yeetunula ng'eno eyaffe eri wano. Omukazi bw'agyekebejja qalat n'agamba ka'annahu hu ng'eringayo wa utina al-ilma min qabliha. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti twali twaweebwa okumanya Allah nga yatussaako okumanya olubereberye lw'omukyalo oyo nga tannaba kubeera ng'abeera omukkiriza wa kunna muslimin twali ffe okuva edda n'edda nga tuli abantu abasiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala yaleetera nabiyuna Sulaiman alayhi salam okubeera nti ye yali musiraamu okuva edda yali yamuwa ekirabo eky'obusiraamu okuva edda nga n'abantu tebannaba kubeera nga bategeera obusiraamu kiki. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah byali byamuwugula dda ebyo bye yali asinza ebitali Allah nga byamuwugula ne bimuggyako ekkubo ettuufu ery'okusinza Allah n'abeera ng'asinza n'abantu be ng'asinza enjuba. Innaha kanat min qaumin kafirin yali mu bantu abalabika nti tebaali bakkiriza abaali abakkiriza abalungi ku budde obwo yali nga asinza ebyo sitaani ng'emuwugudde nga mulagira kusinza enjuba. qila laha dkhuli as-sarh falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqayha qala innahu sarhun mumarradun min qawarir qalat rabbi inni zalamtu nafsi وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Omukyalo oyo bw'amala okutuuka ewa Sulaiman nga Namulondo yamaze ogiraba byonna byo biwedde
Sulaimaani yali yategeezebwako nga bwe batugamba wano nti omukyalo oyo amagulu ge galabika si magulu g'abantu, galabika ga magulu ga kisolo, naye Allah subhanahu wa ta'ala n'awa Sulaimaani amagezi atesitinga omukyalo oyo alabe oba ddala bw'atyo bw'ali. Sulaimaani yazimba ekisenge kiri nga kirungi nnyo, n'akola omwaliiro gwe nga mulungi nnyo, omwaliiro ogwo nga wansi asimyeyo ekidiba, n'ateekamu amazzi amalungi, n'ateekamu ebyennyanja, waggulu w'ekidiba ekyo n'ateekayo endabirwamu glasses ezirabika nga zitangalijja bulungi, nga bw'oba olina kutambulira ku glasses ezo olyoka ogenda eri ku platform awali omukulu gy'atudde, ekiyonjo gy'atudde Sulaiman. Kati Sulaiman yatuula ku kiyonjo eri ebbali, naye ng'okutuukayo olina kuyita ku ndabirwamu ezo eziri wansi waazo amazzi agatangalijja n'ebyennyanja wansi. Ekidiba ekyo kye yazimba ng'akizimbye mu mwaliiro ogwo ogwali omulungi. Kati omukyala yatuuka ekiseera ne bamugamba, Sulaimaani n'amuyita nti mumuyita ajje, ng'alina kuyita ku mwaliiro guli ogulina wansi amazzi ng'atambulira ku glasses waggulu. Qiila laha, omukyala oyo n'agambibwa, udkhuli as-sarha, genda oyingire wali ku mwaliiro omukulu gy'ali akuyita. Falamma ra'atuhu, omukyala bw'amala okulaba we bamugambye okuyita ku mwaliiro, hasibatuhu, lujja yalowooza nti nnyanja ey'ebuziba. Wakashafat an saqaiha, kwe kubikkula ku ntumbwe z'abeere ng'alinnya amazzi asomoka agende wali ewa Sulaiman. Qaala Sulaiman n'amugamba, innahu sarhun, eyo gy'oli ogwo mwaliiro, mumarradun min qawarir, twagwaliiridde endabirwamu, leka kubeera nga weebikkula, leka kubeera nga ogayita amazzi. Qaalat, n'agamba omukyala ng'amaze okulaba tekinologi oyo, rabbi katonda wange, inni zalamtu nafsi, nali azaamaanya dda omwoyo gwange, wa asilamtu mu butuufu njeemulukuse maa Sulaimaani, kati ndi wamu ne Sulaimaani mu nzikiriza y'emu, li rabbil aalamiina, nzikiriza okubeera nga nsinza oyo Allah omulezi w'ebitonde. Omukyala asiramuka, ng'asiramuka wamu ne Sulaimaani. Olwawo abamu batugamba nti yamuwasa, abalala ne batugamba nti teyamuwasa. Ebyo tebitukwata ku kinene, Allahu a'lam, Allah yasinga okumanya. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. Allah subhanahu wa ta'ala agenda maaso atunyumiza buli lwabulira nabbi we Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ng'amubuulira ku bannabbi abaasooka, aba ayagala kumunyweza, aba ayagala kumugumya nti naawe beera mugumu, si gwe osoose okusanga ebizibu. Banna abaakusooka mulimu balina ebizibu bye baasanga, naye be baawangulanga, abaali abajeemu be baawangulwanga. Allah subhanahu wa ta'ala agamba, walakad arsalna, mazima twatuma, ila thamudi, eri abathamudi, akhahum, muganda waabwe yali ayitibwa Salihan, an ibudu Allah, ng'agamba abantu be nti musinze Allah yekka. faidha hum fariqani, yagenda okwesanga ng'abantu beetemyemu ebiwayi bibiri, yahtasimun, nga balina obutakkanya. Abamu nga bagamba situyinza kuva ku ddiini y'abajjajjaffe, abalala nga bagamba nti ffe situyinza kugiddako nga Swaliha aleese amazima. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قال ناغامبا يا قوم بانtu bange lima tastajiluna bisayyi'ati, lwaki mupapa nnyo okusaba ebibi, qabla alhasanati, nga temunnaba kubeera nga musaba Allah okubawa ebirungi. Abantu bedda baabeeranga nga mu kulimbisa bannabbi baabwe babagamba nti oba Katonda wo waddala mugamba atukole kino na kino nga bw'otugamba, naye bw'oba takisobola kikola ffe tuleke tubeere nga tunyweredde ku bye tusinza. Nabagamba lwaki mwanguyiranga okusaba ebibi bibatuukeko qabla alhasanati, nga temunnaba kulowooza ku birungi ng'okwegayirira Allah abeere nga abasonyiwa ebyo bye muzze mukola. Lawla tastaghfiruna Allah, singa kali mwegayiriranga Katonda abasonyiwe, la'allakum turhamun, oboolyawo Allah ayinza okubateeka mu basaasirwa. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. Allah subhanahu wa ta'ala agamba, قالوا, abantu bamugamba, abantu ba Salihin nga amaze okubeera nga abantu bajeemye, baatuuka ekiseera ne bamugamba Salihi, tayyarna bika, tukubiddwa ebisiraani
ku lw'okujja kwo tukubiddwa ebizibu tutuukiddwako emitawaana miyitirivu nnyo bukyojja ng'otandise otusomesa ebintu ebyo wabiman maaka n'abo booli nabo abakukkiriza mwe mutuleetedde ebizibu mu nsi muno tugwa ku mitawaana egitaaliyo eggulu litandise okukuba abantu singa yali mu Uganda yalibadde ng'ayogera baatyo ntiraddu zigwa bino bikola ki bino birabijja bitya Allah subhanahu wa ta'ala abasajja bano abakafiri abateekamu ekirowoozo ekigamba gwe Swalih bukyojja n'abakugoberera bukyamutandika kusomesa njiri eyo tutandise okufuna ebizibu qala Swalih n'abagamba wa'irukum inda Allah ebizibu byammwe bivudde eri Allah lwokubanga muzze nga mugambibwako naye ne mutabaako kyemweddako Allah subhanahu wa ta'ala n'abanyigira bal antum qaumun tuftanun muli abantu era abajja okutuukisibwako ebibonyobonyo muli abantu abajja okutuusibwako ebibonerezo singa munaabanga mulemedde ku mbeera ey'obujeemu bwammwe mujja kubeera nti mugezesebwa ebigezo ebibi mugezesebwa ebigezo ebijja okubeera nti temujja kumalako nabyo وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون وكان في المدينة مكيبوغا omwo mwalimu ekibuga ekyo kyayitibwanga Hijr ekibuga ekyo Swalih mwe yali n'abantu baba Thamud mu kibuga ekyo mwalimu 9 rahatin agavubuka gaali 9 yufsiduna fil ardi nga munsi gamanyiddwa nga agasajja agoonoonyi agavubuka gaali mu kibuga omwo nga gali 9 nga gavubuka goonoonyi nga wala yuslihun tegasubirwamu na kubeera nti gayinza okulongooka tegali mu mirimu emirungi wabula buli kaseera genyigira mu bikolobero Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza gateesa gatya ku nabbi we Swalih قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون gatuuka ekiseera ne gagamba taqasamu billah buli muntu alayirire munne Allah buli muntu tugenda okukola ekikolobero nga tukikola nabbi ono Swalih naye nabbi Swalih ono yeeyita nabbi kubanga go gaali tegamukkiriza buli omu alayire ng'alayira erinnya lya Allah lanubayitannahu tuteeka okumukolera olukwe ekiro tumwere nga tumugjawo wa ahlahu n'abantu be nabo tubeere nga tubajjawo tulina okubeera nga tutta omusajja oyo n'abo abamugoberera kubanga tutuuse ku bizibu olw'omusajja oyo n'abo abamugoberera buli omu alayire nga tetugenda okukola tumaze okukkaanya tewaliwo agenda kulya muffe lukwe gasajja goono nefunaye nga gakkiriza nti bwe galayira ekirayiro kijja kubeera nga bakiyimirirako babeere nga bakola mishoni yaabwe gwe bulungi thumma oluvannyuma bwe tunaamala okutta Swalih n'abantu abamukkiririzaamu lanakuulanna liwaliyihi tujja kugamba abantu abamuyinako obuyinza ma shahidina mahlika ahlihi ffe twabaddewo tujja tetulina kye tumanyi ku kufa kw'abantu ba musajja oyo n'okufa kwe tulina kye tumanyiiko ffe tujja kubyegaana wa inna la sadiqun tumatiza abantu abalina obuvunaanyizibwa ku bantu abo betusse ffe twogera mazima okufa kwabwe tetulina kye tukumanyiiko ffe tuba mu byaffe kye tubalinaako mpalana abasajja abo ne bakola olukwe nga buli omu baagala bali 9 buli omu amala okulayira Allah subhanahu wa ta'ala erinnya lye oluvannyuma balyoke bakole ekintu ekyo bagende batemule Swalih n'abagoberezi be ate oluvannyuma beegaane babeere nga beewozaako eri bannannyini bantu abo nti okufa kwabwe ffe tulina kye tukumanyiiko ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون Allah subhanahu wa ta'ala agamba wamakaru baasala enkwe wamakaru makran baasala enkwe zaabwe mu nsala esemba y'okubeeya waggulu nga baagala okutta nabbi oyo wamakarna makran naffe ne tubeera nga tukola ekisoboka okubeera nga tumenya enkwe zaabwe okubeera nti zituukirira zigwe butaka wahum la yash'urun nga nabo tebakitegeera nti bapulaani nga tumenya فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين fanzur tunulora be kaifa kana butya bwe yali aqibatu enkomerero makrihim yenkwe zaabwe baamalako oba tebaamalako wallahi tebaasobola kumalako era enkwe zaabwe zaabasuula mu nnyanga anna dammarnahum mazima ffe twababetenta olubetenta wa qawmahum n'abantu baabwe bonna ajma'in mu kutwalira wamu nga situleseewo
abato n'abakulu nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba mu sura emu nti yababetenta olubetenta n'abamalawo wala yakhafu uqbaha n'abeeranga tatidde nkomerero yaabwe gye baafaamu eyali eyo ey'obulumi ey'ennyiike. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abawarabu nti watilka buyutuhum khawiya, gaga amayumba gaabwe mugalaba gasigala ttayo, gasigala bifulukwa bima zalamu olw'obulyazamaanyi bwe baalaga kuno ku nsi. Inna fi dhalika, mazima mu sitore eyo gye tunyumiza, la ayatan, mulimu ebyokuyiga liqawmin ya'lamuun, eri abantu abamanyi. Singa abawarabu nammwe munaagezaako okuwalana nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne mugezaako okwagala okumutta nga bwe mwakipulaaninga ne mwetoolola ennyumba ye n'afuluma n'abayira n'ettaka ku mutwe, naye temujja kumalako nga bali bwe bataamalako, era kyakuyiga kinene mu byafaayo ebyayita, naye ate era temuyizeemu nammwe mukoze kyekimu. Kya mukisa mubi mujja kubeera nga amayumba gammwe gasigala ttayo, abakkiriza basigale nga bwe bali waggulu. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأنجينا الذين آمنوا, twajjanga tuwonya abakkiriza, wakanu yattaquuna, abo abaatulaga nti balirede okubeera nga batya Allah, bateeka amateeka ga Allah mu nkola, abo twabawonyanga ebizibu ebyagwangawo. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. Allah subhanahu wa ta'ala agenda maaso nga anyumiza nabbi Muhammad ebyaliwo nga taliiwo, asobole okubeera nga anywererako. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti waluutan, jukira Luutu alayhi salaamu, abantu be ku mulembe gwe be bantu abaasooka muno mu nsi okulya ebisiyaga, ng'omusajja akozesa musajja munne ne balekawo abakyala, ne babeera nga banyiiza nabbi Luutu, ne banyiiza ne Allah subhanahu wa ta'ala n'abazikiriza. Ensi yaabwe n'agikola upside down, n'agifuula, n'oluvannyuma lw'ogifuula n'agiyiwako amayinja agava mu muliro. Allah subhanahu wa ta'ala era mabbali gaabwe oba ku kitundu ekyo n'akolawo n'ennyanja enfu, abawarabu baagiyitangako Allah n'abagamba naye temuyinza kuyiga mu kyafaayo ekyo. Kabulabe Allah subhanahu wa ta'ala bw'agamba waluutan, jukira nabbi Luutu idh qaala liqawmihi, jukiranga naye agamba abantu be ng'abali mu kubabuulirira, ata'tuuna alfahishata, musazzeewo okubeera nga mukola ekikolwa eky'ebisiyaga, wa antum tubsiruun, nga ddala muli basajja abayina amaaso agalaba kungulu ne munda, nti galina okubalaga kyemukola nti tekikolwa muntu. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء, mazima musazzeewo okubeera nga mukozesa basajja bannammwe mubamalireko obwagazi bwammwe ne muleka abakyala. Bali si ekyo kyokka kye ndaba kyemukola, wabula ndaba nga waliwo we mutuuse, antum qawmun tajhalun, mu butuufu kati mufuusa abantu abasiru abannamaddala, kubanga ekikolwa kyemukola tekiriyo kitonde kyonna kyali kikikoze. Enkoko teyinza kukikola, ente teyinza kukikola, wabula kati we mutuuse mufuusa abantu abasiru abannamaddala okubeera nti mukozesa basajja bannammwe. Naye kyewuunyisa abantu ab'omulembe guno omutegeevu okubeera nti ebyazikiriza abantu abaatusookawo byonna ate tubikoze wholesale. Abantu ba Shuaibu bazikiriza na kucyankalanya minzaani nga bayina ebipimo bye batundiramu, bayina ebipimo bye baguliramu, ebyo naffe ate bye tukola. Allah subhanahu wa ta'ala abo n'abazikiriza ate naffe kati tubikola. Allah subhanahu wa ta'ala yazikiriza abaaluutu okulya ebisiyaga, alwaleera abantu abategeevu abalina okusoma abamanyi ebyafaayo, ate era kyebasazeewo okubeera nga bakiwagira. Allah subhanahu wa ta'ala nakyo ajja kutunyiigira enyiga ez'enjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala munyiivu gye tuli, singa tunaabeera nga abantu abalabufu mu ffe tebasobodde kugamba kwabo abagwenyufu nga Luutu bwe yakola, tujja kwa ku bizibu. So nga ate baatulabula dda nti temulowooza nti ekizibu kijja ggwa ku oyo yekka, ekibonerezo bwe kinajja kijja kukoma ku oyo anaaba akoze ekikolwa ekyo.
Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubunyisa saalumanya ne naalumanya ekibonerezo oluvannyuma balirabira eyo nga buli omu asasulibwa okusinziira nga bwe yeeyisanga. Omulembe guno gulabika gwetaagisaayo abantu abasobola okuyimirira ku magulu gaabwe abiri ne balwanyisa embeera embi efaananako ng'eyo, kubanga Allah yaginyiigira n'aleka ng'agitadde mu bitabo bye ebeera ekyokulabirako eri abalijja ng'alinga atutegeeza bwe muli bwama amagezi temukola ng'abo abo kye baakola. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa abafuzi abasobola okulwanyisa embeera ezifaananako ng'ezo mu sosaate zaffe tusobole okuwona ebibonerezo bya Allah. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لوط عليه السلام ng'amaze okubeera ng'abuulirira abantu be, fama kana jawaba qaumihi, tekwali okwanukula kw'abantu be nga bamwanukula okumuddamu ng'amaze okubalabula. Bamugamba okujjako kye baayogera kyali beekiti, illa an qaalu okujjako baayogera bamugamba bagamba bannaabwe akhriju ala luutin, mufulumye abantu ba luuti mubagobe min qaryatikum, mu kibuga kyammwe, innahum unaasun, balabise nti bantu yatatahharuuna, abaagala okutulaga nti batukuvu okusinga naffe, bwe babeera nga embeera gye batuuseeko ekirina okukolebwa luutu kumujjamu mu nsi yaffe munaagenda awangaalire mu kibuga ekirala, kubanga atulaze nnyo nga bw'ali omutukuvu. Yeebale nnyo, yeebalire ddala, foba tuli boonoonya atuleke n'obwonoonyi bwaffe, yaanoonye bw'anaawangaalira awatali bali bya bisiyaga situjja kubireka. Faanjaynaahu, ye twamuwonya. Allah subhanahu wa ta'ala bw'agamba فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. فأنجيناه twamuwonya, wa ahlahu, n'abantu b'abaali bamukkirizaawo. Yalina abakyala babiri, omukyalo omu n'abeera ng'azikiridde, omukyalo omulala n'abeera ng'awonye, illa okujjako imra'atahu, mukyala woono yali omukyamu. Qaddarnaha, twali twamugerera dda, min alghabirin, nti agenda kubeera mu balizikirira. Omukyalo ono ekyamuzikiriza yali nga alina olugambo ku bagenyi bonna abajjanga ewa Luutu nga bazze ewa Luutu okumulaba. Omukyalo ono yazikiriranga abavubuka aboonoonyi nti eka eriyo nno abavubuka abakyadde, bwe muba muli tayali muyinza okuyitayo ne mubalaba nga yeddiirwa omukyalo ono gy'alimu. Era ebiseera ebisinga obungi abakyala batera okukola ekintu ekyo ng'ewaka waakyaddewo abagenyi nga oba bawala bayinza okuzigirira abavubuka ku bitundu byabwe nti eka eyo nno eriyo omuntu. Omukyalo oyo n'abeera ng'ekikolwa ekyo kyakola ne bakyala banne b'omulembe guno singa mugezaako kukikola. Allah subhanahu wa ta'ala ababuulira nti okusendera abantu aboononefu eri ebikolwa eby'obwononefu babeere nga babikola kimu ku bintu ebibya ebyazikiriza mukyala munnammwe mukaalo oyo eyazigiriranga agavubuka abagenyi ababeera nga bakyadde mu maka ga Luutu. Allah agamba atya, wa amtarna alayhim mataran fasaa matarul mundarin. Wa amtarna alayhim, twabatonyeseza mataran, enkuba eyali ey'amayinja ag'omuliro, fasaa, naye yali mbi nnyo, matarun, enkuba almundarin, ey'abo abaatiisibwa ne batasobola kweddako. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قل الحمد لله، yogeranga ogambe nti alhamdulillah, matendo gonna ga Allah. Ogambengako nti alhamdulillah, Allah yeebazibwe. Wasalamun ala ibadihi, mirembe gibeere ku baddu be. Alladhina safa, abo Allah be yalonda. Allah subhanahu wa ta'ala n'abawa obukkiriza. Allahu khayrun amma yushrikun. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala abuuza, Allahu khayrun, mumulaba Allah ye mulungi okusinza, oyo kamala byonna, oyo eyakola eggulu n'ensi, n'awanirira eggulu eritaliiko mpagi erabikako, ye mutuufu okusinza. Amma yushrikun, oba ebyo abantu bye babeera nga balokompoka nabyo, nga babeera
bali mu busamize bwabwe ne babeera nga bagwirana nabyo babeere nga babisinza ebyawongo nga nabyo bitonde nga bo. Allah ye mutuufu w'okusinza oba ebyo ebintu Allah bye bamugattako bye bituufu by'okusinza. Ansi erikkiriya